kati mbale nina ensonga yange nina muganda wange ali eyo bweru kyemmanyi olabika omanyi ali bweru yakusindikirako ko ssente yaŋŋamba yakuwako ku ssente za poloti naŋŋamba era teyagimalaayo kati yaŋŋamba abulayo obukadde nga 4.5 naye simanyi oba bwebwo kuba nze yadde ampaddeko 4.5 era naŋŋamba abulako obukadde 4.5 poloti eggweeyo kuba era anaatera okujja sasule poloti ye eggweeyo. Omanyi lwaki njagala nnyo kamera era nga buganira ne mami era olese kamera wandi waganye naye njagala nnyo ebintu eby'obwerufu kubanga n'obeera ng'okubyoga banne mugendeyo mulabe ku kamera mami ne mulabe ku nyindo miliya yensi yali afaanana bw'ati namwetera ssente nazimuwera mu kamera kaakati nze neesiga naye ate saagala muntu mulala kunneesiga nnyo nga nze bwe nneesiga nze kino tugende ewa chairman nga talinayo ndagaano yammwe nga saaba wabyammwe balimbalimba ati wali eri ekyengera ati nabaguza ploti yammwe already tugende ogitulage egundi eriruddawa capa kiriwa oba gundi endagaano eriruddawa okitegeera so njagala nnyo abaana nti n'abalala abalaba bagamba nti Rosette ebintu bye bitambulizibwa mu kamera kirina kubeera kizibu kyakubeegana nti mwapa ssente njagala nnyo omwana okubeera contented era that's why ngamba kamera ebeerewo tukole payment tukole kino tukole nakiri. Kale munnange kaakati akasente yadde yakampadde naye nkajjako naye badde njagadde nkuwe ng'era woolese kamera era woolese kamera obadde engalo zinsiiwa ndowooza nja kuwa obalemu tubale wamu tuzibale bakuwadde bukyengi lwaki zifuumuuka osibe 10 munnange bampadde kyengi naye ojja kigumira era nange mami Rosette oyagala kamera era ondeese mu kamera nga saagala nnyo bintu bya kamera ne mama sanyusa okulaba nze mu kamera kyamma bannange mukati empiza ani yazikuyigiriza anti kati obeera olaba obeera eno mu Buganda ye ogenda opiikinga mbuola mu Buganda ogenda opiikinga naye kano akaana akawala munange ogenda opiikinga naye era ze empisa bulijjo nziyina jasi obadde tonaba kumpaamu ku tayimu ezo nziyina obanga nazo mbeeranga nazo munnange lwakubanga era womanyi ffe tolina wootujja naye anyway munnange sanyusa okulaba mami nga olabika bulungi nze njagala nnyo ebintu by'okumpana era tekuba ku baana ebeera reality okuwaana bakitegeeza ki oba omuntu oba mukiyi skiini ndabika buli kimu nyondo glen munanga ate munanga wali wampaayo ku kizigo naye kyanzigwako munanga nga womanyi embeera akasente kyewali wakijjawa nakijjawo nyanama awo waliwo ono sisita wo bamuyita Annie naye nze muyita mami Annie munanga omanyi omukazi waaba akusingako omwako ku kitiibwa nogetako akamami nange nesinye era njagala nnyo ebintu by'okupita mami jjajja maama senga nkutuuse kati nagendayoko ngambe ndi bulungi oli otya akamaama kafu kabende kambuuza sikazzemu ndi bulungi nga bwondaba gw'oli otya nange munange tugezaako nga womanyi embeera y'omu kibuga sijja kugamba nti ndi bulungi ekimala naye nga tugezaako tutetenkanya obulamu obubeera wala obulamu kasita oba ng'olina obulamu kyekisinga ebirala bisobola okujja luvannyuma naye nga kati nina ensonga yange badde ekumpisiza webale nnyo kujja omanyi gwe obeera bize mbadde simanyi nti osobola okujja naye kootuuse munange webale kujja kati mbale nina ensonga yange nina muganda wange ali eyo bweru kyemmanyi olabika omumanyi ali bweru yakusindikirako ko ssente yaŋŋamba yakuwako ku ssente za poloti naŋŋamba era teyagimalaayo kati yaŋŋamba abulayo obukadde nga 4.5 naye simanyi oba bwebwo kuba nze yadde ampaddeko 4.5 era naŋŋamba abulako obukadde 4.5 poloti eggweeyo kuba era anaatera okujja nsuubira mu mwezi ng'ogujja ayinza okuba nga akomawo simanyi naye anaatera omanyi bwe baba bava eyo ebweru tebaagala tubuulira kituufu naye ng'olaba nti ali mu process ekomawo
kati yaŋŋambye naŋŋamba munange ezo ssente njagala ozitwale omalewo kapoloti kange bwe najjeyo nja zikozesa omanye omuntu waveeyo mbadde ngenda okubuuza nti wabanga ali mu preparations ezijja lwaki tazze lumu tukola naye endagaano anti munangola Uganda ekintu kizibu bw'ojja n'akasente puleyini essaawa yonna olina okukakozesa ate kati ye kyatayagala ebigwa bitalaze kati ekyo kyatayagala yayagala ajje yes nga poloti yaggwa nga tekiri nti oba bamubanjako okitegeera oba ayina ebirala byagobako simanyi naye ye ayagala poloti agimalirize nga tanatuuka wano ekyo kibeere nga kyawedde abeere nga kyawedde kati yadde yampadde ako akasente munange nkaleete nkusasule poloti yeggweeyo omanyi lwaki njagala nnyo kamera era nga buganira ne mami era oleese kamera wadde waganye naye njagala nnyo ebintu ebyobwerufu kubanga n'obeera ng'okumyoga banne mugendeyo mulabe ku kamera mamini gwe mulabe kugenda omirira yensi yali afaanana bw'ati namwetera essente nazimuwera mu kamera kaakati nze neesiga enganze neneesiga naye ate saagala muntu mulala kunneesiga nnyo nga nze bwe nneesiga nze kubanga nze yeemanyi kyensobola okukola nekyesisobola kukola era yo nsonga lwaki nti njagala nnyo okukolera ebintu mu kamera omwana nze nasasobola ku poloti abeera aganye kubanga bangi abaguze nagamba Rosette njagala ka privacy njagala kubanga abantu bamu tebagala success zabo kuziraga bantu era wakigamba n'agamba nti nze munange saagala nyinayo jjajja wange tanjagaliza nyinayo mikwano gyange ejija kulira bubi nga nkaguze nyina yaŋŋamba muwoli akasente neŋŋaana wanalaba nga nguze kapoloti ajja kunyiiga ate nga nange mbadde nyina ki mishoni yange oba mbadde nyina ekiruubirirwa kyange kati abamu baba neki n'ensonga zaabwe lwaki taagadde kujagulira mu ki naye nga bonna mbasaba abeera akkiriza n'agamba nti kanzije basasulidde mu kamera oba ki well and good nange omuntu kinkola bulungi kuba amajagala omwana abeere contented yes nkimanyi ndi nsobola okukeera ku makya ne ŋŋamba ate ki kigenda okubeerawo ate kati buno bujulizi obumala in case I don't give you what you've paid for buno obujulizi obusookerwako obumala mwampeera ssente mu kamera naye ng'ekituufu kino tugenda ewa chairman nga talinayo ndagaano yammwe nga saaba wabyammwe balimbalimba ati wali eri ekyengera nti nabaguza ploti yammwe already tugende ogitulage egundi eriruddawa kyapa kiriwa oba gundi endagaano eriruddawa okitegeera so njagala nnyo abaana nti n'abalala abalaba bagamba nti Rosette ebintu bye bitambulizibwa mu kamera kirina kuba kizibu kyakubeegana nti mwapa ssente kubanga musobola okuzimpeera eyo neneegiraagira nefekinga baani bakyamaani netugira balimbalimba nga bifuba bikola enkya n'eggulu naye njagala tufekinga kyamaani sente muzipadde mu kamera zirabika mugambe nti ono kyamaani gwe yatuwa sente twazimuwazizo zalina mu kamera so njagala nnyo omwana okubeera contented era that's why ngamba kamera ebeerewo tukole payment tukole kintu tukole na kiti kale munange kaakati akasente yadde yakampadde nenkajjako naye badde njagadde nkuwe ng'era wooleese kamera ng'era wooleese kamera obadde ngalo zinsiiwa ndowooza nja kuwa obalemu tubale wamu tuzibale bakuwadde bukyengi lwaki zifuumuuka osibe 10 munange bampadde kyenji naye ojja kigumira ojja tusonyiwa ku kakyenji ako no wahala bampadde ekyenji mungi naye oba kyenji oba si kyenji mba nina ozeggyako ate nekira mba nina ozeggyako nga wanneesize amanyi muganda wo ye bw'aba nga akwesiga munange naawe olina okukola ekyo ky'olina okukola olikana kato naye olina amagezi ate otegeera munange bw'aba nga akwesize ng'akukkiririza era njagala kimanye ono kiranti wange mumanyi kiranti si ye ime immaculate so kiranti wange wabanga omuntu akwesize oba olina okukola ki kozesa obwesimbu naye sente zaffe eza Uganda mukama taata kati zino ziraba singa zibadde dirhams obupapula buna bubadde bumala okukola 14 nga 5 bubadde bumala okukola 15,000
kakadde kamu buna kitundu mukadde buna kitundu kujja supapula 5 badde bumala obwa 10 n'ak'ebitaano kamu zibadde zimala naye kati ffe wano ewaffe olina okwata ebipapula nga 100 mudidi kati wano omuntu akulengera wali eri looze tebakawadde ssente katugende tukateege naye bagala kuttira ku ssente mmeka mazima ddala sente butono so wali bupapula bwobuna kamu 3 buna 5 oyo tabulaba na bulaba naye kati wano ogenda okutte bwoti otuufu naye kati tukyali wala nnyo nga bwe tubala ssente mbadde ŋŋambaye nti mbadde ninako ku kitundu kya ssente sima oba nsobola oyitirayo ne mpako ku kizigo ate engeri gye nkulabyeko munnange nannyini mama lususu mwana wange oyagala kunkuula banange kiri kye mwasooka okumpanga kyankolera ne sikini simbi gyase bulamu katono nnyo lwakuba nti oludde okukola ki ate by then nayina nnyo gundi lashes feesi yonna yali erabika bubi naye kati bwe najja bambi oyo omukyala ayogera bulungi ffenna munange twogera bulungi banange ate oli akisusa ansingako bulungi ansingako munange mwena mwogera bulungi ayinza oba nga ansingako kwogera obulungi nedda omukyala naawe oyogera bulungi ndowooza mwenna kiri mu kika omukyala yali ayogera bulungi yankwata bulungi bambi nga n'ebizigo bwe bikola manye ebyo ebintu birina otambula ewamu to save time ijukira jakuje wabadde wala ate munange kizibu osanga abantu abo nga mmwe we mulabika mu ssimu nga ne gundi we mulabika nga bw'olabika fizikale naye sebo gwe ate nze ndaba n'essimu erina engeri gy'etakujjaayo olimba switaati essimu erina engeri gy'etakujjaayo bulungi naye omuntu ng'akumiitinzeeko kisukka ndowooza ndi wa mukisa kuba ndi omu mu baakumiitinzeeko olabika bulungi ndiwa mukisa ngaali bwengo ndiwa mukisa ngaakola ki olabika bulungi very proud of Nyondo Media olabika bulungi ate oli w'amazima kuba kati ezo ssente singa obadde wazirya tewandizze mbasobola kujja ne kamera mba sina kyenjagaza kyogireetera naye balina kyeŋŋamba naye munange saagala kulya ssente ya mwana munange abaana manyi engeri gye bamenyekamu nga banoonya ssente zino era abantu abakikola babeera bakirumira mpiyi bbiri baba bantu babi naye mukama taata bane mugye mulaba omuliri naye njagala muŋŋambe ziri ssente mmeka zo nnyingi si ntono naye munange omungi mwazo banayenga bano naye mukama naazikuwa zino nga dirhams kale nekibeera 100 naye kiba 100 nga dirhams newebeera 50 newebeera 10 gubeera mutwalo gwa kati oba eyo mubeerayo mutwalo gwawo azin like nzeye mbeerawo neŋŋaba nanga abantu ababeereyo ebweru bakikola batya nga tewagendeka process y'okugendayo ne connection whatever connection ki kupalapalanya kubeera kupalapalanya jukira jakuje wabadde wala entale zo nazo nyinyinara nawe si kintu kiri gikulaga ssente mu kamera tongamba mukusigaddeko ebiri ekisoboka waliwo ezibaliddwa obutali butuufu waliwo ezibaliddwa nga si butuufu tezisobola kubeeramu biri satu nnya ttaano mukaaga ssaawa munaana mwenda bibiri biri satu nnya ttaano mukaaga ssaawa munaana mwenda biri satu nnya ttaano mukaaga ssaawa munaana mwenda biri satu nnya ttaano mukaaga
sente zino obubanga buli buna kitundu waliwo sente zetugase nga teziwera anyway ojja kutwala obudde bwo oddemuzi balemuzi gatte buto kubanga sigenda zitwala njagala tugende enkya ku estate yaffe ya Nyondo estate expert tugende kweyo estate yaffe gye yasasulako omuli poloti ye tugende tugipime bulungi nnyo ogirabe nti nno futi meka ku meka tugende wa chairman okwale sente zino ozimpeere maaso ga chairman nga ne kamera ekola ki chairman wala batakinamu buzibu kubeera mu kamera buli kimu kirina kikolera mu kamera exactly mpagundi saagala mwana n'omu abatagala bya kamera tujja guma kati mujja kuguma kubanga kiba kirungi yona mu mubeera safe on the other hand tuli babi abantu tuli babi abadiringa ne sente z'abantu okitegeera we are bad people ojja kwesanga nga okitegeera so nabo kiba kisingana kuyamba gwe n'okusinga nze leka neebuzeebuze nga vidiyo ekola ki kati sigenda zitwala njagala tukeere enkya ku makya tugende kweyo estate mweyagula tukole ki kati ddamu sente zogenda ozibale bulungi nnyo kubanga zirimu amatobotobo tegategerekeka kubanga weziba nga yakwadde bunakitundu wala kala baddewo ensi ojja kuddamu ozibale bulungi nnyo ozireete nga zeezo nga bwe zirina okubeera muyinza okuba mutambuddemu n'ezizo tukole vidiyo bulungi nnyo wabanga chairman akizuba kyawo oba chairperson oba mukyala oba ki tugende abeere ng'akola ki nga last time twakola ne gundi twakola na waliwo omumyuka we twakola naye olusi ye tabeerawo n'atuwa omumyuka we yena bonna tukozesezza tujja okugenda naye gwe tujja okukola naye owekitundu ekyo then tubeere nga buli kimu tukimaliriza omwo tupime ebipimo tubiwandiike buli kimu kyonna tukole endagaano bulungi ntukukwase mu ngalo zo mmeka taano okugamba nti babayi masalama kakati kwegamba kyakola ki okyekizigo naye okyekizigo tugende obanga olinamu akadde olinamu meka ninamu 5 kyokka nayo zibeera ssente kamaama ngenda kuweeyo 15 banange nga neyanzize nnyo gikogenda kuba ogire naddala kuki ebana empozi n'ekiraba sweet kino kanti bajjukize nga bwemunda banfaanana mutemulimu filters ono omwana naye yali akikozesezzaako naye agenza addemu okufedingamu katono nnyo yakugambye alina rashes nga mpitirivu lwakuba ekizigo kyaffe ekirungi kyekirina nti n'obanga kasita obanga okikozesezzaako n'oterera sikiini tomala gafedinga mangu speed era omulaba nti akyalina akanyiriro nti kubanga yabikozesa nebijijjaba sikiini ye kati byakosa ssaawa zino bigenda bizza kali akaki naye mukama abanga akuyambye n'okosa Nyondo Glim sikiini neerabika bulungi neewona ekirwadde then mukama n'akuyamba n'owa product koofuna ku maintaininga ne kata gyonoona osobola okuswitchinga n'ova ku Nyondo Glim n'ogenda ku gundi enki n'ezibu ekiriwo nti osobola okugenda n'ofuna product endala aye neyongera kwonoona nakufuukuula ffe ekirungi ekyaffe nti tuba ne package oba gite full package kale ng'erina buli kimu kyonna ekirina okuzza olususu lwo obujja nti ng'obadde olina dark spots olina embalabe olina oluwumu olina olusolo ntulaba sikiini yo ne tukukolako bulungi nnyo buli kimu kyonna kyonna kati okuddako okugula package endala teweetaaga yonna oba tekyetaaga byonna byo nga twabikuwa oba weetaaga kantu akakazi kubanga ka oil just ku maintaininga sikiini yo bwebanga ebadde ebuzeemu maaso olwokugamba nti amubuzeemu kakabuzeemu twetaaga ne tukola ki tukongerayo kaneero ne kano paka wootuka nga just omaintaininga na oil yekka kyekirungi kyaffe so kitwetaaga gamba muno nekino nkitwala nekiri nkitwala osobola ogula sabuni bwomulala yenna alina somewhere else naye nga ogenda ku maintaininga oba agenda kutula ku sikiini otagenda kwonoona noba ne ka oil okuba just kazigo aya basi so mujje mutunoonyeeko tulina Enyanama tulinayo branch of course then tulina Ekitemu then n'Ekisozi tulina branches ez'enjawulo gwe wenna ng'oyagala kuba ng'olabika bulungi nga todda bujja bannanga abakyatulekerawo kuba nga tukula amatankani abasajja baffe batuuka ekiseera ne batukoowa n'osanga nga yo omusajja nga gwe omukazi okuze ku musajja olina okwezza obujja ffe tuzadde naye tetwagala kuva ku mpagala n'okosa akazigo ne weekolako ng'omukyala ne weerabirira bino bisima bimugaba bijja n'obikuutako ne bivaako enkanya ne zijja n'okoza kagwe n'obeera kugamba nga gukola ki
nze omuntu ndaba saazi no njagala onnetegereze mu maaso emyaka 5 nga bwe ndi bwe nja okubeera kugamba ngenda ku maintain nga beera nga sikaddiwa n'emyaka emirala 10 rozeti nga sina genda ga sikosa biyiso sikosa biweke ebiyise ebyo biwekeweke munda mu musaayi gw'omuntu oba mu mubiri omwo sitanye okwagala nnyo bana bikozesa kubanga nyina eyo China nyina jezi eyo products ennungi ennyo baali bazingambako bazikurecommendinga mbu nnungi tugende nga mu muti kikyamire wo munda kiki nekigenda munda omwo nekisaanukiramu nekimufuula omweru kungulu like seriously so n'abagala okubanga bakola brightening oba kweyerusa nze yokweyerusa nabigaana sister akuwa ekizigo ekikwerusa ebirungi nga zino nnaku tezisigalako noyeruka bulungi process by process kubanga ebiseera ebisinga lwaki abantu abamu nti bagana ne beeruka amatobotobo nti oyagana kuwa product ngeri strong oshaba noweesiga weesize wamu newesanga taddewo bulungi kizigo wamu neweeruka wane waddugala wane wasiriira naye yo oli sister akuwa okufiira ddala ku gundi ku brightening naga kati wega tweruka ebirungi nti ogera kumpa time twasene brightening 1 brightening 2 brightening 3 awo tuvuddewo ogenda okola ki onyumunguse awo tuvuddewo tugeze ku lightening kibaite okwerosa nakwa lightening 1 nofafagana naye nova ku kala eri nokola ki andiko ku lighteninga then nakwongera lightening 2 nakusa ku 3 nofuuka omuzungu process by process naye bino ebintu byo kukola obukozi nti ne bakitwerawo okubanga oli bakimwa ne bamwerawo bright ne bamwerawo lightening 3 ekizigo ekiri strong ng'omubiri gubaye teguli used to ojja kusanga omuntu afunye ebigondo gonda afunyemu ebirwadde afunyemu ebyaki abantu basinga tebagala bintu birwawo bagala byamangu mangu naye slow but sure genda mpola process by process mpola ofune kyokola ki kyoyagala enamba zisimu kweziyoko mutunoonyeko abagala products kukugejjisa ku bbere kusitula ku bbere kukola ki kyoyagala kyonna yagala kukola muka haiti nange saazi ndikotugenda ku nnyingo yakola mukaki bakira kudamu ogwoli mube so yewe baganda bange naye nga mutunoonyeko tubere nga tubakolako bulungi nnyo ab'ettaka njagala nnyo bane bapira sente mu camera si kirungi kulaga sente mu camera kibi abamu bagamba na kisiraani yes I don't want to do that so nti waliwo omuntu yali andabyeko nga nyina sente zange nengamba zino sente zange muzirabe zizo neda I don't do that naye nti baneeno nkikola for purpose nti zimpere mu camera kubanga za business era nga bwozimpa sizirya bwenswa neziteeka tewa mwesete endala nendizamu engula ebintu ebirala era nezamu netukola ki netutunda kiyambako gwe n'abaana balabala ne bagamba eno Nyondo estate experts bantu baki batuufu tebagenda mu bukoona kubasasulira sente mu camera enjalo gyo claiming sente zo saku upload yo nga mu camera akola ki wansasula ku Nyondo media bikola ki je biri sibisiimula ne bugana okeberawo gye twatandikira naawe okubeera ku safe side genda ogidownloading video bere nayo kubanga oli omwana azo okulowooza nakamba tegera gisiimulayo osobola gisiimulayo naye nze njagala nga gyeri ogirabe paba gidownloading nawe obeere nayo bwobanga obeyagadde ye maama lwaki mbangi kwata nga ngenda gisiimulayo kitegera sigala gisiimulayo era newokerwa zibe nahandika nawo buli zimu zonna gyeziri ngenda okebere olaba nga teziri ogambe lwaki azisiimulayo I don't delete them so why dry capture them why do I edit them and post them publish them nga ngenda kumala ngene nzikola ki deleting fumite mbozi tugende ndoza kati anti nina ebirala byembadde njakumana olowooza byetaaga kamera nga nze siri nnyo muntu wa kamera kuba kamera ebeereyo bwe binaba nga tibyetaagisa nja kukola kati kaca ogenda bijjamu birimbijjeko no nkugamba bwe binaba nga tebirina buzibu nga bisologedya mu kamera tusobola obikola kyo bireka wera nga tibitagisiza nga biri confidential no biri confidential no we can keep kati kale kankunyumiza engeri gyozze munnange ate olaba tukwesize ku ttaka katoolo ku bigambo kati ninayo family issue esumbuwa ennyo ate kati nakulabako akawo ku TikTok ng'olina kale ebintu by'osolovinga oyambyeko abantu nina newe nakulaba ng'omwana yali Dubai ng'alemereddwa ng'afiiriddwayo ng'omugjayo ye kati muli ne ngamba nekinkwatako ne ngamba olaba ayambye ono gwatalabye kati olwonze bwe mba mu meetings in person ne ngaakambi kubuulireko bwe mba ku meetings ng'ejjo okkiriza tubeere mu kamera era kambi kugambire mu nze siyina buzibu nze kankugambiremu kakati
tuli baana basatu naye ffenna tuli bawala. Kati ono Ime ali bweru yona ampadde ssente ya kati nze second born then tulina ne last born ye Naamu. Kati Naamu oyo si mwana wa taata, mwana wa maama. Mwana wa maama. Era neri mama tiyamuzala mu taata. Kati Naamu naye ono we yagenda ate n'atuleka eno ffekka babiri. Kati ate maama yagenda okufa nga tuli bato nnyo. Maama wo ne mama y'omu ne Ime ne Naamu. Yes. Mama yafa. Mama y'omu naye taata waffe ate simanyi gye yagenda. Kati ate Ime yalina daddi we naye ate ne mama yagenda okuvawo nga tamutulaze. Ime yaliwa. Sorry Naamu. Ime yekira okay. Naamu y'omuto. Ime ye mukulu. Ime ye mukulu. Gwenoddako Naamu yasembayo. Ayitegeza tata we yabula. Mama n'azaala Naamu ewalala. Yes. Mwashigira mutya nti nno Naamu si wa taata. Era mama yatugamba bamutuma n'erinnya n'abalaga taata wanna. No, taata we tetwamulaba ng'era womanyi omuzadde asobola oba bo Baganda Munyankole. Ne mama just mama ye yali Omuganda. Naye taata owaffe ababiri Munyankole. Kati ate taata wa Ime kati taata we yabula mama n'afuna omuntu omulala n'azaala Naamu. Yes, kati mweyo process ate mama we yafiira. Labanga omwana akyali muto. Kati ate ne tubeerawo mu mbeera naye ate ekirungi twafunayo omukyala gwe twakula naye. Naye ate ye yali Munyankole. Era nze nagenda okukula nga ye atwogereza nnyo Olunyankole ewaka. Ne Naamu alumanyi wadde Muganda. Era nga womanyi Abaganda era kisigalamu. Kati ffe wakalimi olulimi lwaffe. Naye nti tukulidde. Am I one of them? I don't know. Tukulidde eno zo nti ffe oyo omukyala yakula atwogeza Lunyankole. Bambi yali Munyankole ya. N'Oluganda ne mu Luyiga. Kuba mpuli babuluyi babudinga. Kati nga tusasulirako fiizi. Nga tusasulira fiizi nga womanyi. Kati yali abayita atya? No, omukyala kale nga wonoofuna omukyala yali mukwano gwa maama waffe. Kati awo mu kufa ne yeeyama n'agamba nja bakwatirako ate munanga abantu abamu tebalimba. Yeeyama baali bamukwano nnyo nnyo nnyo. N'atukwatirako mu holiday nga osobola okukola oba ne mutunda emmere. Then ezo ssente ne mubeera nga muzitereka holiday. We muva mu holiday. Kati we tumaliriza holiday jjukira obeerawo ne ssente eza shopping already oba oyinamu. Obadde okola holiday. Holiday tetwabeeranga mu kisulo ffe. Ne tusoma bwe kityo ne tusoma ne tumalako kye twamalako. Kati ye Ime engeri gye yali omukulu ye yatusooka okugenda ye yagenda ebweru nga ffe tukyasoma. Kati nze almost nze ne Naamu we tulaba tuli mu 8 y'emu. Kale tuyinza okuba nga twenkana oba nga twesingako nga omanyi we mukula omwana ne woba omuzingako emyaka 2 mukula nga muli mugundi y'emu. Kati nze ne ate amayinza okuba yangu okuzzaako. Kati ffe ate tukuze babiri from day one. Mumanyi bulungi namutegeera nnyo ate yantegeera wadde tuyinza okuba nga tetugatta taata naye muli ffe tukuze wamu twemanyi okitegeera. Kati Naamu ate gwembeera naye. Kuba kati ye omukyala yatukuza yes naye ate tagenda beera naffe obulamu bwe bwonna. Yes, atusasulidde tumazeeko kye tumazeeko. Kati ye n'agamba munange mutandikira mususumbuseemu mulabe mutambuza obulamu bwammwe. Taliwo yabula maama yafa tawona mutemumumanyi. Nkutegedde. Nagamba kati awo wenkomye mwe mugenda kwongerezaako mukole naye yatukuza bulungi bambi. Nagamba mukole nga we mbadde era ffe tukuze tuli bakozi. Kuba nze nkuze nkola sina sobola okukola as long as si mulimu mubi nti oba guleeta ekifaananyi ekibi. Yes, I can work. Kati ngamba ng'ate twali awe mabegako kati nga Ime akuba essimu nze njogera nnyo naye. Kati twali twogera naye ku simu ya neighbor waffe. Ye neighbor waffe alina gundi
aina WhatsApp ya kati waba twagala tuletere simu kuba kati nze sina smartphone ne email taina smartphone kuba kati ogera no balabala mwezi sente zogenda ogula smartphone ngate wandiguzeemu ekyokulya biki nabana mubona mukyali bato tubona bantu kyali bato kati ate kati twogera ne email nangamba kati ye email ate teyayagala naamu yes okuva dda ye yakayinamu kali nti tetugatta ati ani taata ye muli akayinamu kati atuuka ekiseera mbuuza email atya mukwatagana mukyewaka biki bitayina mpisa mbi olwanoonyaamu mugambe nti mubi ne mugamba nedda nze kale nga mwagala munnange kati munnange ate ime ngamba ayagala kujja naye naamu tamwagala waka nze kunze kizibu nnyo gamba naamu nti tebakwagala waka kubanze nga muntu pasoni mwagala wa maama ate mukazi wattu anaalagawa wali wakulidde tamanyi taata waali kati ime ye asinziira ku kyokugamba mutaala kusangawo naamu ng'akomyewo ndowooza ye ayinamu kiri tetugatta taata ndowooza kale agenda n'abigattagattamu n'agamba era eyo maaso buli omu alina ekika ekikye kati bwe yakiŋŋamba ate ne mpulira muyinza okutuuka kwagala okugabana ewaka wammwe namu naye agabanireko ng'ate si muganda wammwe mwana wa tata mulala bwe yakiŋŋamba nawuliravu ku mutima nenjagala okukaaba naye kale amaziga gampitamu era nze wenyumyeyo emboozi mpulira nga amaziga gaagala kumpitamu naye kati ngamba tayagala mumusanga waka naye kati bwamumanyiira omanyi mubaddewo omanyi bamwetwa kati ate ime lwaki kiki muli kyabaawulira ennyo kati olaba abo abantu bwe bagenda ebweru ne bakolako ku kasente ndowooza bakyuka kuba nange ndaba ayina engeri gye yakyukamu n'engeri gye baba mistreatingamu ate nze nga mumwana baba bamistreatings like babeera nga bamwisizaamu kobe bamusosodde banabaana bakola ewaka yandibadde afuna kyakuyiga n'agamba nze sosola munnange kiba kiti ate olusi bayonooneka bwonoonese naye n'akoppa embeera z'abalijja abadde awangaalira which is not good kati ate simanyi nze lwaki avaayo aŋŋamba waakyo ima aŋŋamba tamwagala waka kati nze naawe muŋŋamba nti mugambe ntya nti tamwagala waka era alagewa ye alagewa olwedde tukuze mu mbeera yaffe ffenna tukuze tuli bubi neŋŋamba sigenda kimugamba okitegeera muli neŋŋamba sigenda kimugamba ye ate olaba amusosola ne bwe tuba twogera ku simu we baleeta essimu bagireetera nze ye osooka mugamba ne naamwe ayagala kwogerako nawe mumpe okitegeera nga tayagala kati aŋŋamba ima aŋŋamba ye tayagala musangawo nekinsobera kati naye neŋŋamba lwaki ng'oyinza okunoonya omuntu gw'ogenda okigamba n'akubula ng'agenda tutuulamu ne kale mulinze engeri gye tutakuze nti oba ono wa luganda ono wa famire ng'ayinza okubula nti oba okigambe gundi nti oba okigambe gundi n'akubula naye kati ffe twasomako kye twasomako ne tukomaawo ne tutandika okukola emirimu kati ate omuntu mukuze muvudde mu buto omugambe ekino ogenda nti olw'okuba muganda nge tayagala kusangawo bwe tomwagala ate nga lwaki mwagala nnyo nnyo kuba kati nze nkuze naye gweyene imani gwosinga okwagala ono gwe nkuze naye mwagala nnyo kuba kati ye akimanyi nti leero tukoze tetufunye ku ssente musibye mwenna enjala mukaabira wamu ate kati ime lwaki abanga ayagala okubanga kati omwana ye aba alowooza agenda kulaga bwamugamba nti atambule ava ewaka alagewa ate kati nze ime engeri gy'ali muto nali namugamba ye asigale ewaka ng'olwo gundi sorry naamu kati ime yejjukira ime ali bweru ati first nali nayagala ankonekitingeyo then ono tubeere nga tumuwa sente yeyongereyo okusoma yes naye nali sikimugambye direct nti kyenjagala namugamba nkonekitinge yes namugamba ime mbadde nsaba kunkonekitingako eyo tukole biki naye by then nangamba kyali muto by then egyo emyaka gyali tegikkirizibwa ndowooza balina emyaka gye batandikirwako kuba we namugambira nali nkyali nga sinatuusa egyo emyaka kati ate ntuusa okugendayo ate yaŋŋamba avaayo ate kati ye mu kuvaayo yaŋŋambye
ekisooka yagula poloti mbu alina ebintu byeyagula takyasaa kunteekamu ezo ssente okitegeera yaŋambye ye kati ssente zalina tezisobola kumala kugamba nti nno ŋŋende kuba kati nze ne we yandikomyewo n'amugoba nga nkimanyi nina wenkolera omulimu gusobola otusapootinga aba babiri nze nsobola okubeererawo naamu sobeererawo naamu oba azze kuba kati ye ime mukambwe nnyo mukambwe nnyo era mbadde ekikuŋŋambisiza njagala bw'abazze twogere naye nga naawe wooli kuba kati nze naye nze abeera mpisaamu amaaso engeri gye muli bato kati mbadde njagala wajja ŋŋenda kukubira essimu mbadde nsaba obeerewo wanaaba akomyewo nja kuyita twogere naye wanaalemerako n'agamba nedda agende kati ekyo kye nabadde mpulaaninga nti nikeesi ng'agaanye nga nkimanyi nze nafulumye oba muwa ssente nemugaba pangisa omuzigo beeramu okitegeera beeramu tandika okukola nze ngenda kuwa renti bw'ebirala byekolere yes ngenda kuwa renti bw'ofune ez'okulya okitegeera tuguleko ku bintu ebisookerwako tugule omufaliso biki kuba kati nze oli muganda wange yes tuyinza okuba nga nze ekyobutagatta taata tekikola kuba osobola n'ofuna omuntu gwe mubadde tomanyi nga mukwano gwo n'akubeererawo nnyo okusinga muganda wo naye kati olwo oyo gwe mmanyi nti wa maama wange n'ebiseera ebisinga omwana avudde mu lubuto lwa maama we ebiseera ebisinga nze ngamba yaba muganda wo ddala kubanga taata basobola okuleeta abaana nti bataata naye nga toli omukazi yabasiba taata naye kati ono wa maama tewali ngeri wasobola kusiba mwana maama kubanga maama yaba yamwezaalira mpozi nga bamukyusiriza mu ddwaliro naye owa taata basobola okusiba taata w'omwana ne bagamba muganda we naye nga tabeerangako muganda we so omwana avudde mu lubuto lwa ime yeno message omwana abeera avudde anyway ne mbadde manyi mbuno bintu biri awo ngambye kamera kaebeereyo kubanga ngambye muliwo kera ategana nakutiisa nakugamba nange bino bizito mu naye eno lwaki sometimes ebintu ebimu tubikwata bitaba ku media nja kusooka njogereko naawe bonna tekirina mubuzi wani twogeddeko ne tuba ekigezo mu maaso bakitagisiza nga tugita n'abantu bafunemu ekyokuyiga tukola stories zinene ebiseera ebisinga ne tuzita abantu bafunemu ekyokuyiga kati kino gwe nawe naatulaba ali ku Nyondo Media ya subscribe ngakola kyamaanyi ana subscribe okwate nekade nekambabuulire yeva neje bulaga omwana avudde mu tulwa nnyoko yabeera muganda wo ddala in actual sense omwana wa kitaawo yaba muganda wo ddala kubanga mwedde omuzigo guli ogu naye according to my understanding nganze Rosette omwana avudde mu tulwa mmange ye muganda wange ddala lwaki kubanga kitange basobola omusiba omwana baga muganda wange nga bamusiba nga si yamuzaala abakazi bakikola bulijjo bagala bya bugagga okiraba. But there is no any way basobola kulya mama wange bamusiba omwana nga kyava mu lubuto lwe naye nka ku beeri amanange ndikola ki nendiyo kubanga nzi yasoko dikola ki so n'olw'ensonga eyo ime mwana wa maama nja kwogerako naye tujja kufuna akadde bw'anaabazze gwe mbuulira twogereko naye ime obeere mukakkamu bambi okakkane kamaama oba toyina wanaba nga nsanzeewo nekyanindaze kati ntambula nnyo era nyinza okuba nga guno mwezi mweri n'obujja nyinza okuba nga njja kukola ki nga njja kubeera mu lunaku wanaabajjidde gwe ojja kuŋŋamba nyigirize ndabe nga tulaba tusobola okuyambako ono omwana kubanga weebuuza aba agenda kulaga wa mukazi wattu aba agenda kuzzaako ki ate abaana balina obusungu abaana basosola oyinza okuyita ebyokusaaga n'anyigira ddala n'agamba ye tamwagala aveewo nawe bali kusaala basinze obutonzi bwaffe ndowooza tiwaliwo kyamaanyi kisingako awo kyenyinza okupromisinga kya nonaba nga nfulumyemu era nja kudda ime nja kumulaba so sinnakindi eno kavidiyo nja kateekayo ime omwana tayogedde ensonga zino lwakuba nti akwagala oba ayogedde bye newulira obulumi bwayogeza eri muganda we gwawangadde naye ate nga namutanabye eri akkuze n'owulira nti awulira akutamye oba akuvumye akubye temulwana ne mwenyiiza abooluganda bita kuba kati ate imesinga tetumwagala sente ze twandizikozeseza aga katonda muguluka maama naye ng'okyogedde neruntu nesente walizikule n'ogamba oba katudduke oba katuzikozesebwe abagenda batta ffe tetumwinako buzibu kale nze muliŋŋamba oba musosola naye era sente ze zisigala zize tezisobola kubeera sente zange newe naazikozesa era zigenda kuggwawo kamaama naye banange obwona obutegera mu nsi gye bulize olwasonyi kuyitaka kuba ndaba ng'omuto kulaba ng'omuto si kuyisaamu maaso naye
kale neewuunyiza nti bamaama baffe osanga maama bajjajjo bataata bamuganda wo omukulu omwana n'amuweereza ssente oli n'azisenya kapa naye gwe at this age ne byemuyitamu byonna nga result bampadde ssente baaba ziizino kamaama wabula zitendeke bulungi tibazikubbako tibakola kisigiragana nazo njagala ogenda ozisasulira eri enkya tugende essaawa ndooza 5 nja kuno tugende aya basi tukole buli kimu kyonna ekyetaagisa naye nga banange bye mutunoonyeeko nze mbasaba nnyo abaana abaagala okwekulaakulanya mwagala kulayo kataka nabagamba abaana abakola mu biyumba ebiseera ebisinga mu sevinga obusente butono jangu osevinge nange Immaculate abadde asevinga nange akasente zine zigenda okumalayo poloti ye yamanye engeri yakiteteekanyizaamu naba nga ziwoleza omulundi gumu kyembadde sisuubira enewe munoonyeeko nze siri muntu abuzaabuza ssente y'omwana togenda kwejjusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.